SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Uganda Mukamooli ochali naffe mpola mpola tugenda tusemvula. Njagala tugendeko ku nsonga endala kuba tetugenda kwogera ku bebe paka. Gundi ya Uma Uganda Musician Association egenda kulonda. Bantu bantu bafuddeyo batasobola bafikira nomination forms wano na wano. Naye tusookera ddala okulonda kutuuse bwemu kwabadde akaabirira. Babaddewo mu bukyamu. Akakiiko kabaddewo mu bukyamu. Ekisanja kyali kyaggwako dda. Komiti ebaddewo mu bukyamu. Balina okuteekateeka okulonda nekwandibadde vacu ne bateeka ne bagamba covid ani yali basobola okuteekateeka ate kyogamba ebifo ebimu kampuni ezimu tezalonda oba tezakyusa bakozi sisitimu ey'okuteekateeka siyemu anti ojjukira ebiseera biri twali tubala akasente ka Museveni kati akasente ka Museveni abamu bakalya abamu bakafuna kati saawa zino abamu bali tebasobola kukyusa bufuzi nga akasente kakyaliwo otegedde kati bejaga cyangwa mubagala kulonda kasente bani abajeyo form na bifoji aganaga yajeyo form ali ku vice president Dajanre yajeyo form aganaga is never serious, is a joker. Kamani business alimba bulimbi itajja kusobola. Yes, I know the form na so dan ajja kujja tena cyagenda kukyusa business. Daddy Andre is too silent. Tasobola ku Daddy Andre fina na yeye fina abadde mu system. Abaddemu amanyi engeri muzadde kutambula kyasobola. Omanyi bukulembeze nabo si kyangu. Nga gona tola n'okubiriza si kyangu. Kati temuzo singa yakubiriza wano singa kirala. Singa kirala nnyo. So kyanyawo so da fina bonabo kubajja ku kifo kya president. Ebimu tebinategereka because omuntu agala bakubako surprise. Bonabo abasatu boyo. Naye nga kubola ba committee. Fina abasingako enkizo kubasatu ako. Bonna boyogedde nefina ye amusuma ayagala kya president bwekiba ate Sindi teyakomyewo Sindi akyali silent asogipikinga ku last day kuba ekifo naye akyagala jjukira Sindi wabadde tani nga fiina waali nze ekibiina kya Uma kino kyayimirawo ku musingi omubi oba mu mbeera y'okuba nti buli omukulembeze watuuka n'asuula emmundu asooka kitegeeza waliwo amayinja oba waliwo omuliro guli emabega so eyasooka yali omukyala Sophie yali agenda mu politics yes n'asuula emmundu n'aleka White Benga teyabugumya nakola kinadduka Sindi wuyaze ate naye tali sure oba akomawo nedda so ndowooza waliwo ekitali kituufu ate ng'ekitali kituufu ekyo kyekuusa ku ssente maja buli bwe bakutunuulira ng'oli mu positioni ya bukulembeze kitegeeza bajja kusuubira ssente buli enyagibwa buli eyitawo erina kuba so buli ajja mu bukulembeze bwa Uma agenda okuba pulezidenti ategerere balina omulisa essente oba tannazifuna waba azifunye ng'afunye miliyoni 10 tujja mulisa 10 wansonga tetulaba accountability tetumanyi kikifuluma mu accountability n'ebisigadde so yenna agenda okujja mu bukulembeze ekisooka alina okugumira omuliro okugatta abayimbi bali divided banja batali mu kibiina n'empisa zaabwe abayimbi banja batakkiriza era bajja okujja mu kibiina nga beetaaga ki so ajja mu kulembeze teekateeka okugatta abayimbi tekigenda kusoboka olinayo abantu abayimbi bonna bolaba nga bakugambye if they give you nominate anyone sawa za leero abayimbi abali serious kati baconcentrating nga twafuddeyo ku kyantebe nti ali mu kifo kino position naye ng'owulira ddala ali liido okuba nga ali mu Uma sina gwendaba abayimbi bali ku byabwe tewali muyimbi alina sina gwendaba nera bakingi Michael besimbewo babigi ayi bakomewo bigi ayitajja kusobola alina ebizibu bingi kati wekire bw'obanga okyalina career ey'okufocusingako tosobola kufocusinga te ku career y'abantu abalala
abayimbi abatali active mu music bebagwanira leadership especially ateze nali agadde ku bayimbi abalinako ku sente ng'ovudde mu bana abeeya abayimbi nga bamisaki abayimbi nga balutayo abayimbi nga otegedde abalinako ku sente naye tajja kujja alina ekintu kyategeka ekya legendary award yengemu nkimanyi naye bajjamu dda ng'akasente kajja ne batekinga over board of governor ekyawuma otegedde nti bajjamu ng'akasente kakoze eki obuzibu bwa umma bagibyudingira ku majja yali soosooba okunyakula gavumenti okitegedde nti tufunye tutya sente mu gavumenti era abazanyuka bulamu bazifuna otegedde bazirina kyokolaba ojja kusanga baimakarosi balwagadi nga bakola ki bavimba tolina kyogenda bagamba balina sente okitegedde so obadde ogamba nti abayimbi balina emputu balina empisa embi muganda wange oli agenda kukozesa brandi yo agende aginyakulireko family ebeere bulungi nga goli awo to avoid okubeera questionable mu myaka egyejja avoid that thing kyova olaba nze omuyimbi yenna omuto nga yina bright future okyogedde mu music teyesimbawo naye okubeera member beeramu because ekintu kyonna ekitaliko okwegatta temusobola if you want to raise eddoboozi eryawamu olina okubeera nga mwegatta newankubadde ng'ate ekibiina kinga kyebakola okutta amaloboozi g'abantu abalala okitegedde nti olwaleero kyatambulira ku agenda it was political agenda bakizimbira ku political agenda ey'omuntu omu ne bagijjuusa era at the same time ne bitaninga back okitegedde ku bayimbi nga bo ne batandika okukaaba okitegedde olwaleero twagala umma ng'erwanirira amateeka agayamba abayimbi si kuleeta tukoze tutya okuleeta abakulembeze mu buyinza okitegedde big eye sirika big eye oli ki owensaba muyita batya treasurer wa umma toba na nsonga oli muyimbi oweereza abantu b'emirundi ebiri okitegedde toba na nsonga lwaki ate ofuuka politikani bano abanoonya obululu campaign manager wa NRM okitegedde no gwe gundi ani omulala bitone nti oli muyimbi wa bonna so tolina kwekubira mba ate nze ndiwo side eri okitegedde so bwetuba tulina okugatta industry eno tulina okugjawo obuzibu Uganda tetulina democracy nti bwogamba mpagira gundi oba mulabe awagira NRM aba mulabe awagira bobiwenya afuuka mulabe so nga ate waligamba nti kuno mupiira genda maniyo enaseno nkuba mpitewo ne-elections zeetaagisa balina okutwala leadership mu maaso naye obukulembeze ne agenda zirina okukyuka nti kati Museveni bamuteeka mu ntebe yakomawo tolina kyogenda mukolako so kati tulina kulwanira ate Museveni kusigaza mu ntebe tudde tulwanire music atambudde atya because that was the aim at first kubantu abapikinze forms gube walabye kalifaganaga big gundi Daddy Andre manyi mugezi omuntu akozesa apple things baba bagezigezi atuuka wali kubuulira omuntu akeera ku kompyuta n'akuba traka nga akozesa macbook okitegedde omuntu otomezanya nti kyamanyi ajja kujja ayogere agambe nti njagala corporate kubanga yakeera kumajo n'akuba engoma zinawandiika ennyimba nakolaki alina wasinziira okwogera abalala kalifaganaga naye mumuzolera naye alinako ku magezi gasobola kukuba byakozeeko birabikako akubye hiti ate bamwana scholarship aleeseko eyaawa agenda asome binasooka bivemu kuba bino tebina kiddako bino paka nga 2026 maybe nga agenda gyemutandise kulinga strategy kati agenda za ayogedde ku agenda lupi ezawuma zirina kubeera zityagezosuubi eno komiti webeyingiddewo enebiriwo ebirina okukyuka kuyamba abayimbi agenda enkulu ekibiina kyonna nga wekiwulira Uganda Musician Association ekisooka kugatta abayimbi musician associations nyingi but all of them are associated kuwuma
ekirala ndowooza abayimbi bantunuulidde tugenda kukoma tutya omulimu gw'okuyimba eri generation egy'empya so omuntu yenna aliredde okuyingira mu bukulembeze obwo ng'omaze obbagatta generation egy'empya amateeka ge mugenda okusangawo gavumenti gegezaako okuleeta n'ebisigadde gagenda kukumibwa gatya gagenda ku interjectinga gatya gagenda kuvasinga gatya n'agakuuma industry so ndowooza ajja mu bukulembeze oba ebimu bye balina otutunuulira balina otutunuulira ekyo then ekirala balina otutunuulira ku structure y'ekibiina oba y'ekitongole genda kutambula kuba okera kumakya n'oleeta abantu nga tebabalinamu bwesigwa n'omu bwa treasurer oba n'omu bwa vice ndo ebintu bajja gikubamu ebintu bijja kuba biri nga otunuulira bakuba mu babigi ani awo mulala King Michael so so ekibiina e Uganda wakyaliwo loopholes nyingi naddala kubanga okutuukiza agenda ez'abayimbi kigenda kuba kizibu nnyo lwa nsonga bali divided buli wotunula buli omu alina kyasikaza buli ajja alina amanyi nti bwenzija ate bakireetamu ku politics yali omutono otunulira cabinet yonine yali erimu kumbi yali ejjudde bantu ogyeko ndoza Sindi yali talaze teyalaga kala wadde nti abamu bamanyi akolako ne Bobi Wine oba Bobi Wine kyaliwe naye abaali bamwetoolodde balina sayidi gye baalaga so kyali political oba kirinamu politics mukyo naye okukijjawo kijja kuba kizibu lwa nsonga beetaaga ssente okulwaninga ekintu kino so ssente bwe baba tebazirina kitegeeza politics naye agenda kukomawo kimu so omwami ono jimuze ayogedde kuki omukulembeze yena alina agenda okuja special president alina okuba nga alina external source of income nga zizeye nga alina ssente nga tekyetaaga kuba nga alomba nga zze kuteeka mu kibiina oba nga ekibiina kyasuubira okujjamu abakulembeze bajjamu oma bajja kujjamu si bo okuteekamu nati bwebuzi busobola bamisajja gye bakyasobola kuteekamu ate kati emyaka gyalimu ayagala nnyo ssente okusinga bateekamuolaba ali mukola embesi ezinamukuuma ngendo temukyayimba mikolo nambaga ng'omusanga ku propasi ng'osanga lutaya katugeze ku landista uyo olaba ambitions batandise kuyingira parliament so bikola nde ebigendera kati buli ajja togenda kusuubira muntu ajja kuteekamu olaba Brian White centers ina neyasigisa alikuwa nga takyanyika kankubulire sabuni yatabusika ensonga lwaki baleeta board of governor nga ate waliwo n'obukulembeze bwa advisors board nti omukulu yali ateekamu misati yali ateekamu kuvadda so we baalaba nga ettooke lyengedde ne bagamba nti kati bano bajja kwejjaka ku bigundi byaffe ne bajja ne bateking over olwamala okunyona musuku ne bakita ekintu kyaffe osededde ne bateking over yali ateekamu bwe mumasebe yali azijjawo sebo yasasulanga rent office nga yazisasula maasoka ne baddamu maasoka ne babikwata ne baddamu ne babizuukusa during election era bateekamu ssente sebo yateekamu kibuuzeeko omuntu omulala yenna yateeka olowooza lwaki ku board of governor yajja bateekamu ne zituuka okugibwamu nga bamanyi bwebagenda okuzijjamu era bwe zaatuuka ne bazijjamu omusajja amumanyi omugamba ekirala naye kirasobola kuteekamu nga abala agenda gifunamu teyafuna tebafuna ndeka tonjogeza one of the problems badde singa okuba especially ba leaders ba woman ne bano nkiwa bagenda kifeesi nga tukyogeddeko bwe kuliisa abantu ssente right now body eri okuvaawo oba leadership committee eri okuvaawo mulimu big eye bamuliisiza ssente byomu ku bantu bwe bane nti oligenda naye kubanja ssente bwe zitubasire bwolaba big eye mugaganya olaba bigayi mugaganya oba alina wakula obuli lunaku nti wasobola okujja sente zayagala ngaomuntu bwe zijja nga zivudde zabwere lwakitazirya yazirya bwaba teyazirya lwaki omugamba nti yazirya kati baleaders abali okujja abo bonna abajjayo foomu balina kwewala batya bino ebintu bonna abajjayo foomu balina enjala
n'abalina mu kasente bakutanga bagala kubba paka Segezera chovolaba ne kushoze batekanga wali ezo ko ni BS za simanye bechibichi era bayawulangako n'abayimbi nga bagamba nti kamiyogera kuyimbira gundi bwesi ne bamuwa milioni 10 nga ina kuyimbira asatu salamu 10 na ugenda kotya nti bakyalina enjala bo benyini kati andiko gendo gamba mtagenda kulya kalifali bulungi nnyo talina hit myaka ebikala talina hit ayimbawo kyogamba just bavume bonna bafunye source of income buli muyimbi struggling atalina wakukwata alina kuyingira uma leadership afune ku sente z'obuyinza mu government Rupi kanzirewo kitu kyokulisa sente kyo si kirungi ate si kyangu because tulina aba potential leaders kunza according to me siki tabadde mu tebyokulisa board talina bwatya ebintu bigenja abikolamu okuyamba society okubanga egenda mu maaso all the leaders nabo balina okuba comfortable in their positions bwe woba olaba kintu kyokulisa sente ekyo kigenda kubeera ekintu kyokulisa sente tekisobola kuggwawo lwa nsonga kubadde muzi kubazi babeerawo wotutunulira ekibiina kino okutandika n'omusingi okutambula kirina kuba na sente kyolina okusobola okulowoozaako wumu okutambula kikulaze ne woofiisi yennyini baali bagibagobyemuko nga bagibanjalwendi so wekiba ekibiina tekirina woofiisi ekifuula omuntu legit oba okuba nti omuntu akuwa business olina kuba na office kati oba tolina address kitegeeza zero kati gumu onakubeera nga tenafuna na makanda weerina kusinzira ngeri ku national theatre nga ne office bakyagibanja oba nga buli mwezi olina okusasula eyo challenge esooka ekyokubiri abayimbi bano bonna biki birubirwa byabwe biki abajja oba abantu bonna abagala okulembera wuma balina birubirwa kibunga abantu balina kutwala kibiina mu maaso kukikulaakulanya oba kwagala kufuna mujjawe batambule bagende ababaddewo emabega nga kitandika bakifunamu oba bakisulawo nga kibookya bwe kiba bakisulawo nga kibookya kitegeeza ebizibu ekirina bingi tekijja kusoboka so ku lwange ekya ssente bajja kuliisa buli ali mu ntebe oba zimba bataziridde ekibiina omusingi guyimiridde ku ssente nga olaba National Cultural Forum balagadde bagamba nti batikudde ssente oba balya ssente ne ziba nti embalira terikkiriya so ne wano kijja kutambula bwe kityo bizibu ki gwe byolaba ebirika right now mu ndongo nga tuva ku nsonga ya wuma eri mu bayimbi abayimbi be bafeesinga byetwetagirako ddala tutuke ku level eri gye tutulime nga tugamba Nigeria tuwasinga naye batukuppa naye nze ndowooza ekisooka omuyimbi essanyu lye olina okuba nga omanyikiddwa ekizibu ekiriwo production balina okwongera mu cost za production omuyimbi yeetaaga waliwo abayimbi nga bayiiya bulungi bakola bulungi naye nga sente tebalina za production gende wanesimu si nesimu yekka akoze hiti baproducer bangi abasobola okukola ennyimba ennungi naye ngaaweddwa obudde kuba kati olunaku lwaliro Brian Beats ninakyali wange yava UK yamuguza sound card gyayina empya olunaku lwaliro sound wa Brian Beats boba mumuwulira wanjawulo nnyo kenzo nyimba za Brian kati ya kenzo kuzo nazo kumanyi lwaki sound card mpya milioni bajimuguza milioni 4 mpya yakabya milioni 8 nayo ya deal najimuguza so nti baproducer bangi basobola okukola music omulungi naye byuma beetaaga oba ekintu beetaaga weetaaga akasente n'ebisigadde so abayimbi beetaaga sente naye nga bagenda zijja okuba nga bateeka music Juma irresponsible kugezako kukwatako kuwongera naye tegenda kukwata kutwala mu studio nga government yakwata studio nenji bakolera ennengo bakuta Sammanaka iliawo ne Sophie Nanto mu studio eyo so wabanga abayimbi bakoze music bonga abayimbi olina okukola music naye noonyereza mukoze nta kwata sente entono naye nga oyisoloza akasente okole studio okozese production ennungi music omulungi oyinza obutakola nnyimba nnyingi 10 n'okola nnyimba 2 naye nga producer beebo nga ne sound mulungi then ekirala kosi za video abayimbi tebalina sente zikola video n'abatandika abapimu mwe bali basobola okukola naye nga ate nabo bakaaba tojja kusanga mu muyimbi abayimbi bagamba ngenda ndingoza milioni ya video ya milioni 15 tewali muyimbi alina video ya milioni 15 taliyo zonna baba bakulimba taliwo bwe zitunulire big olabe location yokeba mitwalo nga 23 ne costume ba vixen na mitwalo 5 kati gwe ngamba video ya milioni 15 ebeerawo tewali akola mu video ya milioni 15 so abayimbi ndoza ne badayikiza bamaliriza ba minimize costs zaabwe n'agamba why kandi ba vixen bembola buli video props zo ezimu zola buli video zotambula musajja ngesha vibes musajja anayangamba abayimbi babanja bayitiriva ate oyogera bwekyo mutuufu so Sasha Vibes akoze na lockdown yengetandika yagaba offer
yayingira group ya Wuma n'abagamba nga offer offer ezimu ku video zatandika ya karoka sita balance yali milioni 3 zali milioni 3 nga tekuli kwongerako warehouse nekitambula so yakwata video ya palace bayakwata atya ya palace byebyo okukinyonera so kumbeera director nga bajja bagala baiteze ali Alexa kamera ze mugamba ze mwagala ready kugamba batandise gidibya ne black magic nga yakala lete 4K nge watch ekifananyi tubetaga unaboka budget akatali kamu then ekirala abayimbi mwetaaga abantu abasobola okuwinga digital mwetaaga okwongeramu amaanyi ku social platforms endongo yammwe kyongera okwa mufune abantu abagenda bategeera ba handlers abasobola okusitula okupostinga baleeta nkudi zokka simanyi nze naye nga balina kye bagattako sikuleeta naye balina okuba nga bafuna abantu ab'enjawulo abalina obukugu mu kintu ekyo digital music distribution webali nnyo okwongera okufuna then mugezeko okufuna ne budget entonotono nga muzimbye ttiimu esobola okulwanira kuba tegejja kuzanya ku maluso tufokasinga Uganda natuna kuba waggulu kuba osookera waka bonna bwolaba bebekulu betwogeddeko bakamiliyoni bakenzo bonna basookako kumba waka olunaku lwaliro kati baeminga haya soke tufune ekyawaka ofune waka essente kijja kwambuka kuba tosobola kubuuka ngaate tonayafuna tuyogedde ku kintu kya kasonga nfuna entambi nange nja kubawa submission yange agenda za Wuma zibeere zitya empya okuyamba abayimbi agenda za Wuma industry ya music Wuma eyambye ekya industry ya music engeri tekiri nti simanyi bajjana bigendererwa byabwe sijajira naye ekyosuubira okuyamba abayimbi badde nsuubira balitandise okuba nti banegotiatinga ne gavumenti mu ngeri ndaba gavumenti ekwataganya ne social platform wa internet yenita tebalaba engeri gye bakwendezaako ku misolo ku data waabwe because buli omu ayagala streams zeyongere naye data wabuseere ate nekirala kino tuleme kwebuzaabuza nga ekitatu affectinga olwaliro Facebook yo begenda okuba mu simu yo okugiza mu n'abalutalo. It is because VPN is a VPN atenga the only platform is to command a cola streams like accumulating streams neziwera. It is Facebook koino kwata no take a call link abantu ne ba following olwalero Facebook bajijao and everyone is silent olwalero internet we yali eduka before Facebook ne kati YouTube ne skadeo tebitaduka because bakwata ku Facebook nti batonye bati abali accessing ku Facebook so if you know baya mabajao musolo Facebook bajijeko bani data bagambe telecom companies batese nazo balenge je basam kubanga data owa telecom companies zonna aduka boteka ko data webere biri mudachika nganza ko sesimu yange mudachika musawemu musawemu wadachika satu nabasirinako banja balinganze iPhone teraga sente iPhone yomuntu osobola okupera nga bakikuwa buwi naye nga olina okugifandinga so data costs zabuse ekirala Wuma balina okumanya nti omuyimbi yeetaaga ki tuleme kwebuzabuza omuyimbi yeetaaga ki nti bajja gamba production ebima babireeta naye balina okulwanirira ebintu ebibakwatako banegamba nti banabawole batuvuma tebazanya emigundi waabwe balina okunegotiatinga music alina okuzanya mu Uganda nti 98% balina okukendeeza ku bayimbi ba friend abajamu because tolabako muyimbi muna Uganda agenze kuyimba commercial Nigeria bali mu Nigeria mugenda ku commercial ne babakeeza banegotiatinga business bakendeezeko ku rotation ya music ejatambula mu Uganda because ne bona kigaana oba tunya music mu bya mulungi waffe tulina okuzanya music waffe 100% ngo womu Nigeria because bachali tubesi bakone esi bachali baffe batukozesa bone bafuna so tulina okunoonya ekyo niwe ba Tanzania music Uganda Tanzania niwe ba Kenya batono nnyo so tulina ebyo balina okubinegotiatinga ko yadde babikolako ddala obiteke mukole ekirala bangi abayimbi bayiga okwagaliza bannaabwe baleme kulwanira copyright ng'abalala tebafunamu batandika okulwanira ku baproducer kubanga abayimbi balina eddoboozi lingi bakwate batandika okulwanira ku basongwriter n'ebintu ebisigaddewo copyright ejenga ya ddala ekirala batereze embeera mwe bakolera okitegedde yes bakolera mu mbeera gye bakolera bagikyuse nti olwaleero omuyimbi ajagenda mu studio
okitegedde nti services gye bagenda okufuna services ziba ntono naye bonna ne basirika so nze nsuubira nti omuyimbi ajja kujja nabo beebulirireko ebiragalalagala enjaga yasukka mu industry abaana bayaga abaana social life y'abayimbi bateekewo obukiiko obusobola okubuulirako abaana abato abatandika okuyimba kubanga abaana tosobola babuulira bakyanga oba wekennyininyini obeera nnyo ne bana abayimbi mu backyard bene muganda busitikimali mu Sudan abayimbi ensonga gyemuzo gyakonyeeko eri so important social life y'abayimbi tulabye especially during the pandemic cases zibadde mpitirivu nnyo ez'abayimbi abaavaako nga twetaaga basondera ssente n'abamu ogenda mu ddwaliro oba mu lyabo nasanga nga jamikalica n'oyo ewa ADD nga rip tasobola agambako jamikalica nti owaayo ovuga speed nga nze mulaba yevuga speed nga buli kimu akikozesa wali mukwano gwe wali mugambye kiki ekyatuukawo kendezaako speed sala naye wamuleka nayokya simanyi oli kyaliwe nze tubuulire okukyankalana bwe yali akyankalana waliwo kiripu etambula ku mutimbagano yali ayogera sibimanyi oba yali alina buzibu ne black market yeyamugamba okunywa enjaga oba yamusanga obukola obugifiirako okubanja kwebamuletera okunyinga social life tosobola gikontrolguma tebakisobola lwa nsonga buli muyimbi abeera wanjawulo tebalina ngeri gye bakiyingirira tolina ngeri gyoyinza kuyingira social life ya muyimbi lwa nsonga buli omu wabeera tosobola kukati sawa za leero omanyi saha waali simanyi gyali omanyi palaso waali simanyi gyali ekikuŋŋanya abayimbi bonna naye tesobola okulowooza ki kye bali okukola kati oba olowooza kitegeeza osigala mu imaginations fuga abayimbi fuga bufuzi muyimbi kyakuleetera naye tosobola kufuga social singa kati taatawo sawa zaleo taatawo tamanyi kyoliko bwano kyokola okujja nga mugambe zijja ku metro so ku lwange abayimbi si kyangu kuba gye batambulira wangi ate n'ebimuvinga abayimbi buli omu ajja mu industry n'ebigendero ebyenjawulo waliwo abaagala abakyala waliwo abaagala essente waliwo abaagala erinnya tegeera waliwo abajja okufitina obufitini waliwo abajja okulwana ntizize kujjawo gundi so ebintu byala abayimbi byanjawulo nga tetunalowooza social life y'abayimbi so tetutulira abayimbi bo nga bwafudde batya mu bwavu bafunye batya mu music copyright etambula bafuna ku sente zaabwe abamu bafa n'okufa baredio nakula music bamuzanya bafire bongo naye nga tebatya family zaabwe tezikyafuna music so kulwange social life tebasobola social life wenowooza nze kyembadde ndowooza gumesa okola bweti zino gundi zebadde etegeka emisomo ne whatever ezo zi conferences baleete ba therapists bameka abagenda mu misomo gwetegeka balina nkwanguya mbeera bagonzemu because olabe gye emisomo gibaddewo gibadde commercial nga okuba balina kuwa invite nga batono gwetegeka oyitesa omugambe ve n'akawuka vuga jangu baagaba bathale wano nga bajja gravity n'abasigadde ez'okusoma bameka abagenda bayimbi ebintu ebimu biri impossible our game our vibe industry ekintu ekirala tenakula kutuuka kweyo level gundi ya concert gundi kansokere ewajimuzo performances because tusobola okuba twogera ano tetumanyi gavumenti kyeri okufumba especially okubanga abayimbi jjukira bagenda eggulu but of course omukulu General Salim Saleh ayina ebintu research kwe yabajjako ayina n'ebintu bye yabasaba bibamusaba kusetingawo national culture forum majority vampinga otegera UPRS byonna tetumanyi gavumenti kyekola kikyeri kufumba especially complaining about the concerts nti abayimbi bayimba netebabajjako ki musolo about the concerts women ina kintajecting ekyanga tekinakufuuka kubanga ekizibu kizaayo bwe mugamba nti mulina value mu ggwanga lwaki temwagala kusasula misolo gundi omusuubuzi taleeta misolo mu ggwanga lwaki oyagala okudifendinga ekintu ekikyamu ekyemisolo abayimbi basasula batya nti onakubalira omuyimbi katanakola kibuli ku cricket over biki byasooka okusasula nubi kyeŋŋamba sigamba nti direct tax nti ayina okubanga of course emisolo gya cases biki but how should women harmonize or like okubanga basetolinga ekyo ekigambo ky'omusolo because according to the government officials bo bagamba
tewaliwo direct musolo nti oba okoze ekivulu omuyimbi ofuna zino ekyo kirina kuba ku mbeera y'okuba nti otegedde ndi sure ngenda afuna abantu bameka ku bantu 1,000 okwo kuliko omusolo weba percentage tugenda ku bantu 1,000 omutwalo gw'abantu URA inako 20%. Lunaku lero lyategeka ekivulu nga olwo n'abayita emmanju netiketi nga luweza bazikubyedda so tekinabakkiria nti omuntu agenda kufuna oli ategeka n'abantu nga bamu alina n'okuleeta costa zibaleeta okuva mu kyalo zibaleete ku freedom city so si byangu then also lupi abayimbi bennyini ate babuza twabalaba nga basaba gavumenti omusolo gwe twogeddeko ate bwe abayimbi bagamba mungi nnyo government feel like something like a free venue ekigero basobola okuba nga buli omu asobola okutegeka ekibulungi complain ya gavumenti y'abayimbi gavumenti tenajja direct ku musolo ogwo si gavumenti kyeyambye abayimbi so gavumenti oba tonalwanisa copyright omuyimbi kufuna mu luyimba lwe lwaki ojja oteekewo omusolo gwatategere so ebimu beetaaga busomesa bayimbi nti abayimbi bakoze music tebalinamufuna bakyalwanira CD okuzisala n'ebisige tebakyalwanira bijja kwata oluyimba naluteeka ku firimu ng'omuyimbi tafunye nibaali balwanira amawoteeri gazanya music w'abayimbi radio bazingira TV ozaba nezikola ki zona ezikkiriza nezisasula ki abayimbi naye zikirira ebifo ebirala woteeri n'amasiga tezinasasula abayimbi so ng'omuyimbi nga gavumenti enamulaga ng'ejja agenda kufunamu sente ye tajja kukkiriza ndowooza kuba clear na gavumenti enaba clear wawe ejja sente ng'ogyeko kati TV ne radio ziyanyigiriza ziteekeyo ku sente bali abasigadde tekinaba so direct so abayimbi kijja kuba kizibu okutegeera embeera y'omusolo eyo ne percentage ebanzibula nsonga tebabashuwa na bantu bagenda kufuna numbers ntambi according to you ekyo ekintu ky'abayimbi kyawuma eyingidde ekisooka ebivulu biringa beti okitegedde otegeka ekivulu nga tomanyi namba gyogenda funa zaala era omuntu ategeka ekivulu asiba mutima nagamba bwakuba ngaakuba bwekimunyira kiba kimuledde so wano embeera ya Uganda erina kukyuka maybe nga bagenda kugoyinga digito nga bolaba ebulayo bwe bakola ne wano batandika ddo kikola nti tickets balina zigulira online before nomanya nti atagula tickets before online tajja kuyingira nga namba zibasobola okumonitoringa from online gundi ezo company zitunda otegedde kyebalina okukola otherwise nga tukyagenda nti tukyalina embeera ey'okusasulira ku mulyango otegedde it is hard okwestimating enamba ne sente omuyimbi zafuna ku show kikyali kizibu ekintu ekisinga obukulu ye gavumenti okutema emiwaatwa okugonzaamu embeera zino okitegedde nti access eza smartphones ezingira mu ggwanga ziri meka tulina kukendeeza kutya misolo abantu babeere nga bali accessible okugana amasimu okugoyinga digito ensi etambulira ennaku zino ensi yagoyinga digito naye Uganda population esinga ekyali analogo because of ebintu ebitono by'emisolo ku bintu ebiyingira ku bintu ebyenjawulo so nsuubira kidde eri gavumenti bwebanga eyagala okukuza nanti kyekyo bagambe nti bagoyinga digito nti ticket bazigulire online oba ku mobile money kuba basobola okumonitoringa otegedde nawanya nti bantu bwe baguze atabuze takoze naye n'obuzibu oba ofiiriza ategese because bantu bangi abali ku analogo gavumenti erina okugjawo abantu abo bali analogo nga ebateerawo embeera esobola okugoyinga okufuna amasimu omuntu ajja kugula simu ya $300 nga sabuni wa $1,000 otegedde tajagula bintu tebijja kukanga amafuta ga 5 otegedde so gavumenti yennyini erina okutunula mu bintu best need of life nebitereeza then negonza SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.